Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nako olwaliro njagadde tunuulire eddagala eryo liyitibwa ssere. Ssere oyo agenda kuyamba ku nsonga y'okukyalira ensiko oba okuteekako abalongo mu abaana abawala oba otandika butandisi ssere oyo ajja kuyamba, oba obadde ozirina ng'oyagala kwongerako era ajja kuyamba naawe nga bwakona bwalemera mu kifo kimu ssere ajja kuyamba okuteekako abalongo abo. Ssere oyo totunuulira kye bamwogerako naye mutunuulire ng'eddagala erigenda okuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Ssere eddagala nnyo ku nsonga eyo. Abantu abasinga obuntu obubasumbuwa nnyo mubusika ne buyulika ne buggyako engeri y'obusalika. Kati ssere oyo akuyamba emirundi ebiri, ayanguya ate n'ekirala ajjanjaba otubwabwa bw'otwo otuba tugenzeeko. Kati n'olwekyo njagala tukozese ssere ono ku nsonga eyo y'okukyalira ensiko. Funako obukoola nga bw'olaba, ggyako obukoola ku ssere. Genda ng'oggyako obukoola nga bw'obulaba, omala obuggyako tandika buyenge mu ngalo. Ssere oyo w'omuyenga alina amazzi mangi nnyo era singa obeera omuyenze osobola okufuna akantu n'okamuliramu amazzi ago nga bw'ogenda okulaba oba n'ogateeka, kyetaaga ofune w'ogateeka kuba jjukira mu kukyalira ensiko oba okusika abalongo abo olina okukozesa emikono ebiri. Kale n'olwekyo funa akantu ofune w'onyigira amazzi ago nga bw'ogenda okulaba. Nze ganyigidde mu kibatu kyange just mbadde ngezaako okukulaga nti ssere alimu amazzi avaamu bulungi nnyo, amazzi ng'omuyenze. Kati amazzi ago g'olaba ago ogalaba, amazzi ga ssere ago g'okwatamu eno nga bw'osika obuntu bwo bugenda kubeera nga buviirayo ddala bulungi nnyo. Obwakona bujja kusumulukuka. Singa onaaba weeteeseteese bulungi abalongo abo bajja kuviirayo ddala bulungi nnyo. Kwata mu mazzi ago, ogalaba amazzi ago kwatamu eno nga bw'osika. Kugambye funa akantu ofune w'ogakamulira. Yenga ebikoola bya ssere nga bw'ogakamulira mu kantu. Bw'omala weeteeketeeke funawo odda obeere ng'osika abalongo bo bajja kuba nga bavaayo bulungi nnyo nnyo nnyo. Ssere akolera ddala bulungi nnyo nga bw'omulaba. Ssere oyo mungi ojja kumufuna, ekyo nkikubuulira. Ate ssere akozesebwa ddala nno n'amawanga agatuliraanye agakola ku nsonga ezo ez'okukyalira ensiko. Eddagala lye bakyasinze okukozesa ssere oyo bamukozesa nnyo 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 mu mawanga agatuliraanye, kubanga bwe mukimanyi nti wadde okukyalira ensiko okusinga kyaffe wano mu Buganda, naye mulimu n'ensi endala ezikikola. Si ffe ffekka abakikola, mulimu n'ensi ezitwetoolodde ng'abaana abawala babafaako okubeera nga babateekako ensonga ezo ez'okukyalira ensiko. Kimanye nti buli wayitawo emyezi 2, 3, 5 baddayo oteekeddwa okubeera ng'osigala obakwatako obasika. N'olwekyo eddagala eryo lye njagadde okubeera nga nkulaga liyitibwa ssere, lijja kuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Beera ng'olikozesa bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 07773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.